Ate ntuuse n'essula eya 38 era ng'eriko omutwe ogugamba nti kati aggalirwa mu kabulamuliro. Kati aggalirwa mu kabulamuliro. Kati olugendo olwamujja mu kkomera kapiteeni gye yamusalira omusango nga teyeewozezza nako okutuuka mu kkomera ekkulu lye baayitanga Kateebe teyalumanya. Ekkomera lino okulituuma Kateebe kyava ku mbeera yaalyo anti we baali kussangamu ng'okulivaamu eba nsiitaano okugeraageranya n'Akateebe. Abantu bangi baafanga n'emisango egibasibizza nga tegiwuliddwa mu kkooti. Kati era yali tajjukira n'akamu engeri gye yava mu bakuntumye okutuuka mu kasenge ke baamuwa. Kyamutwalira omwezi mulamba okutegeera gye baali bamutadde mu kalwaliro k'abasibe ng'amacupa ge gamuliko. Abasawo baamugamba nti alina obulamu kuba okusinziira ku bisago bye baamutuusaako n'omusaayi ogwamuvaamu yali abalirwa mu bafu okumala ebbanga ddene. Okuva lwe yatuuka mu Kateebe erinnya lya Kati baalimuggyako ne bamuwa nnamba 549. Buli musibe yalina ennamba ye era ng'ateekwa kugikwata bukusu kubanga bwe baagiyitanga oba okugikubuuza nga togimanyi nga kanaakujjuutuka. Kati yagenda addamu obulamu mpola mpola era waayitawo ebbanga ttono ne bamukwasa kidima buli makya n'eggulo awamu ne banne bwe baali mu kkomera. Yasobola okwogerako ne basibe banne abaamutegeeza nga bwe yakoma ku mugo gw'entaana ne bamubuulira ebintu bingi bye yali takyajjukira. Ekkomera lino lyalimu abasibe bangi aba buli ngeri era aba buli kika era aba buli musango. Abamu baali batemu, bakondo, banyazi, abakwasi b'abaana, abalala ba byabufuzi n'abandi be baasibiranga olw'effitina n'ebirala bingi. Ekkomera lyalina eddundiro ddene era bwe baakizuula nti Kati yali musawo wa bisolo ne bamuwa omulimu gwa kulabirira bisolo. Kino nno kyamuwa okwetaaya era n'okufuna omukisa okuwulira ebyali wabweru w'ekkomera. Mikwano gya Kati gyamunoonya buli wantu ne gimubulwa. Oluvannyuma baalumba nkuyege ababulira abantu be yakolagana nabo okumuwerekera nga naye ayanjala ngalo. Mikwano gya Kati gyatandika okwemulugunya olw'okuba nkuyege yali yeesuliddeyo ogwa Naggamba. Ekyokulabirako yali yeeyama okulabira sizoomu naye nga tekikakasibwa oba yali ayiseeyo n'omulundi n'ogumu bukya Kati abula. Nga wayiseewo emyezi ng'ena nga mikwano gye gimunoonya gimubuliddwa baakikakasa nti mukwano gwabwe baali bamukwata ne bamukola ekibi. Mukwano gwa Kati omusirikale yabuuliriza mu buli kkomera nga teri kavaayo era baalwa ddaaki n'agenda nga bava mu birowoozo mpola okutuusa bonna essuubi lwe lyabaggwamu. Mu mwaka mulamba gwe yali yakamala mu kkomera yagezaako obutajjukira bulamu bwe nga bwe bwali nga tannassibwa mu Kateebe. Yagaana okulowooza ku jjajjaawe n'omuwala eyamusibisa newankubadde akakomo ke yamuwa kaali kakyamuli ku mukono gwe. Ekiseera kyatuuka n'alemererwa anti waliwo ebintu bingi bye yayagala okutegeera. Okusookera ddala yeebuuza lwaki mukwano gwe nfiira bulago bwe baalaba ennaku yasalawo okumulyamu olukwe. Yajjukira olugero jjajjaawe lwe yateranga okugera olugamba nti abataka nkwenge. Lugwayo lutya abataka nkwenge. Buli kye yalowoozangako nga kyongera kumujjukiza kino na kiri okutuusa lwe yasalawo okubiwandiika ku lupapula buli lunaku agezeeko okubisonjola kimu ku kimu. Naako n'akakodyo tekaakola kuba buli kye yalowoozangako ng'akiwandiika okukakkananga kumpi kitabo kiramba. Bwe yagezangako okusonjola kino ng'ate ekirala kisongawo olwo ng'ebizibu abyetooloolamu bwetooloozi. Yalwa ddaaki ekitabo n'akibikkako. Yasalawo nti singa Lugaba amukwatirako n'ateebwa agenda kutandika bulamu bupya nga yeewala ensobi ezimutuusizza okuba mu mbuzi ekogga. Yalowoozanga ku jjajjaawe ennaku gye yalimu kuba omuntu gwe yali amulekedde ye yamutunda afune ebirabo kasakiro bye yali ataddewo. Yalowoozanga ne ku nva nnungi gwe yasuubira nti mutabani wa mubisi yali yamuwasa dda nga talaba muwala ng'oyo kubeera awo n'alinda omuntu atamanyiddwa na gy'ali. Eyo nno essula nayo n'engimalako ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkirizza awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.